Jabuvuddeko omusilikale wa poliisi wabwire yakwata Mmundu nalumba omuwozi wensimbi munnansi wa buyindi Uttam Bhandari namukuba amasasi agamujja mu budde nga kigambibwa nti ono Mmundu yajijja ku musilikale munne Corporal Stephen Mulomba nga naye yali akolera ku CPC mu Kampala. Kati olwaleero eyaggyibwako Mmundu okutta munnansi wa buyindi alabiseko mu kkooti eya Buganda Road mu maaso g'omulamuzi Asuman Muwumuza n'amusomera emisango ebiri okuli ogw'obulagajjavu n'okulemererwa okukuuma Mmundu eyamuweebwa ekikontana n'akawaayiro namba 3 aka Fire Arms Act 2006 wadde ng'emisango gyonna Corporal Stephen Mulomba agyegaanye. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Fred Enanga Jabuvuddeko yategeeza ng'ono okusinziira ku kikolwa ekyo yagobwa mu poliisi era nga waakuvunaanibwa ng'omuntu wa bulijjo. Police Constable Stephen Mulomba yatwaliddwa mu kkooti ya poliisi omusango ne gumusinga era ne bamugoba okuva mu poliisi. Ekiddirira kya kumutwala mu kkooti ate agenda awera ennembe n'omusango ogw'okulagajjalira omulimu gwe naye ng'agenda ng'omuntu wa bulijjo. Ku nsonga y'okuvunaanibwa ng'omuntu wa bulijjo munnamateeka Bwanika George William agamba nti bwe kiba kyakolebwa nga tebagoberedde mateeka Mulomba asobola okubavunaana. Era wajja kubaawo double punishment olwedde kubanga omuntu omugobye mu poliisi ekyo kimu. Kaakati omuvunaana okulagajjalira Mmundu eyakoze omusango. Jjukire Mmundu yakoze omusango si yagikozesezza omusango. So kitegeeza nti yes Mmundu yakoze omusango kubanga Mmundu is just a weapon. Tolina nnyo buvunaana mu Mmundu. So olina kuvunaana the actors. Ate waliwo kitebe waliwo yagikozesezza obukyamu. So kati ndowooza yakozesezza Mmundu oyo obukyamu. Kuba alina okuvunaana omwami ono baleme muvunaana misango ebiri. Ono agamba nti n'omusilikale wabwire bye yakola byonna bw'abanga yabigenderera yandibadde avunaanibwa era asooke nakkeberebwa mutwe. Ekirungi ekiriwo era enkola actually yatandise ku ono ffe nga babeera mu criminal law omuntu yenna bw'akola omusango ogwa nnaggomala oguyitibwa capital offense gavumenti oba DPP esooka n'emutwala eri psychiatrist oba omusawo w'emitwe n'akebera omuntu oyo obwongo bwe bukola. Ekyo buli musango gwonna oguli mu high court ojja kukizuula nga abantu abo bakebereddwa emitwe. Corporal Stephen Mulomba waakukomawo mu kkooti eno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja ogw'omukaaga. Bino we bijjidde nga n'omukuumi omulala ku luguudo lwa Buganda Road yeekubye essasi eryamuse era ng'abantu 6 baakwatiddwa dda mu kunoonyereza. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.